totyanga okusaba bajjajjaabo ne Katonda abamanyi yakugamba kati ensaba entuufu yalibadde etya kyekyo gamba nti Katonda wange omutonzi eyantonda gw'omanyi byonna ne bajjajjange abansooka ku nsi kuno bonna gye bali abo abandi mu musaayi bemmanyi ne besimanyi ab'ebukojja ne ku kika. Kama Katonda wange nsumululira nga bwe wasumululira abo abaasooka mu maaso gange nteeraamu ebirungi mu nsi eno nga bakadde bange bajjajjange bwe baabinsabira. Kuba buli azaala omwana amusabira biki birungi. Omponye abo abansabira ebibi. Ese osobola okuzaala omwana nga nze ndi brother wo ne musabira bibi ne mu bajjajjaffe mulimu abaatusabira ebiki ebibi. Kati oga nti mponye abo abansabira ebibi kuba nze siina gwe nali nkoze kibi era nsaba birungi. Nabo abo bonna tosobola kunoonya ssente ng'okuggyemu ekyoto. Tosobola. Twetaaga ku byoto. Weetaaga ku kyoto, kuma ku kyoto. Akotamisa mbwa akajja kukola. Kateekewo. Oga nti nze buli lwasande mbeerako awaka. Erinjo zangoye zange kali wali kaaka. Manda gaggwako bwozzaako. Manda gaggwako ag'olukumi gamaleewo. Ng'osobola bbiya ow' £1000 kyupa emu. Noonya ogwa £600. Ate abamu tulina n'ensawo y'amanda eri awo. Kati kumako banaye ebintu bino bye twogera bitwalidde abantu bangi ssente. N'agamba nagende e Kamiramayido, nagende Pakwaki, ne bandagirira e Bugoma, ne bandagirira e Busaabala, ne bandagirira e Kakiri. Omusawo ali awo nno okulwegayaaza baamundagirira nga tatereeranga. Naye ng'ekintu eki kukumako omuliro wuwo ng'ogukumidde bakamaabo. Nga si gwa kufumba mmere si gwaki. Kukumako omuliro. Ogamba nti mugende mundeetera akasaana kuma ekyoto wano. Nga kiyinza okusumulula n'okutya n'otya. Ng'ebbanja oyina eri kuma ku kyoto. Kuma ku kyoto awo. Olabe ku ssente. Bantu bangi abasawo abakola, bangi abatakola. Naye bantu bangi abeesibye nga bo bennyini be balina okwekolako eddagala. Nga tewali nsonga lwaki ogenda mu masabo. Nga bweza ne bw'anaalikola nga ggwe tolyekozeeko togenda kutereera. Kubanga gwe wennyini olimu obujjanjabi bwo. Oyo ali mu nze. Gumu ggwe ky'ova olaba ffe abamu. W'amaanyi nnyo n'okusinga. Nsobola okugamba nti kati genda onkolera eddagala lino olyeyengere. Nga gwe olina okwekolako oba okwekolera eddagala osumulukuke. Otegeera? Ky'ova olaba omusawo agamba nti genda ondeetere kino. Era abantu abamu n'akugamba kakati jjajja bwe ndeeta ssente n'obinfunira ofubanga nnyo byenoonyeza bw'oba olinawo akadde. Ate obudde babuyina. Bweza abantu balina obudde. Bagamba ng'ekintu ekimu wakiri ku bintu bina. Gamba nti ekimu. Omuntu n'agenda alaba omupiira Arsenal ne Man U. Essaawa nnamba. N'atulawo n'agamba mujja wano mutuule. N'atuula awo. Bulungi nnyo. Kati obudde lwaki tabufuna. Bwe bakutumanga ebintu bina ew'omusawo. Lwana ekimu okifunza okyereetere. Oya nti bweba mita ya lubugo nja gireeta. Lwana ekimu ogenda okyegulire mu ssente zo. Oweeyo bakikuwe. Gambako ekimu kankyereetere. So ekyoto kino tukyetaaga. Nnyo. Ekyoto kya mugaso. Tukume ku byoto. Kuma ku kyoto. Abantu abamu be mulaba abo bagenda mu mbuga nga tagenze namukebera. Naga jjajja nzize aliwa saalo ng'aleetera enku ng'aleetereza ago mu kitundu. Nga kuva ku makya atudde n'ava mu mbuga essaawa 12. Ali ku kyoto wali. N'abeera awo n'akuma omuliro gwe n'ayita n'akuma enkuuzi ne ziggwawo n'ati ngenze. Nadda e Kampala nadda mu kikuubo awo. Tukume ku byoto. Maali n'eyingira. Teri muntu anoonya ssente ng'aziggyeemu omuliro tebakulimba.
toyinza ng'ogenda zijjawo nga toyina muliro tebakulimba kubanga amaanyi go geetoololera awo koma ku byoto kakali n'osanga omuntu n'agamba nze ndiko abacwezi nze ndiko bino genda onoonye ejjinja ly'olusozi leeta awaka noonyayo amayinja 3 agende ku lusozi efuna obusa obukalu teekawokko obuki obusa obukalu kumako bunyookeko embeera ejja kutereera abantu abamu waliwo ebintu by'olina okwekolera abasawo bajja kukola obugayaavu buli ku bantu naye nga gwe yeesibye waliko empingu bwoti nga lwonookera ku makya ewuwo n'okuma ku kyoto nga si kyakufumba mmere nawa nti bakama bange nkumye ku kyoto kino ku lwammwe bemanyi ne besimanyi mujje mwota omuliro guno bajja kwota kubanga kangende ekyoto nkikuume waliwo olimba olugena okitegedde ngenze olina okukuma okunoonya ssente n'okuzituuza n'okutusaggulira ekyoto kino kyekikuyamba nti kikuŋŋaanya emyoyo ne gyesisinkana jjajja bbaamu naawe mbadde mpitayita nensanga akali lubowa ne banyumya tewabawo mwoyo gumu ku kyoto jjajja bbaamu wali eri gisisinkana bulubowa ne gijja ondawula najja bonna ne bakuŋŋaaniraka ewuwo ku kyoto kyo naye kikyasaba ki waayo asaba bino na bino na bino mukutulira eddiiru naawe akole ki obulamu butambule nga bwe mutuula mmwe nga munyumya najjo bwe ginyumya keba eŋŋoma eyo gyolaba embuto eyo giraba wabaawo empewo eyitawo obuyisi neewulira eŋŋoma ezivuga ebadde edda busaabala nensanga nga tewa ne waba esendo mpisa wali ng'eŋŋoma ekutte nayo neekyama ng'omuntu bw'anaakyama nga disiki ekoona nakati tuba tugenda ku ndongo y'aba esi naye eno nga y'amaanyi kasooka tuweereko wano beekanga tebazze nawo kati waliwo empewo ezikyama nazo bwe zikyama kyamako mu mbuga ng'ewulira embuto ekutte muba muyono n'abinuka n'agweri n'emulinnya n'oli n'emulinnya so kati tutunulira abantu abali mu single room alina single room mwasula mweyeyambulira afune ensawo alina ensawo afune ensawo ensawo eri ekibbo kino ajja kugira akireseemukko kati kuba ensawo jjagiwanika wali kakati ensawo eyo tukyagenda kusenda naye nkyali ku nsawo eyo so omuntu ekibba agira akireka kubanga bantu bangi be bakozesezza ensobi notuuka mu lumu y'omuntu bannange nga kumpi n'ebiri mu ssabo bitono nnyo ku by'ayina ayina ensumbi ayina omwenge omuganda waguteeka ayina endoko 8 ayina amafu 6 ayina emiti 10 ayina embugu bazimutumiza bbulaaka ayina mweza white zino za bbula nomuga naye nga tayina yadde 10 kubanga omwo nnyini mw'okyukira bendoova awo gwe maama asobola mulumu wokyukira bendoova lwaki okkiriza nti jjajjawo yanaabeerawo we mbadde mbuulizaawo gwe lwaki olina obukakafu obukakasa nti ndawula sseba anaakulaba nga bamukyusizza nnyo bannange ndawula asigalewo bamu yanaasigalewo maama bwe bunaamaliriza ye yeebikke tekisoboka ayinza okuba okuuma lubugo nga lubaale nga tayinza kubaawo so single room eyinza obutatukolera abantu abamu bano ba single room ebintu mugende mubikole mubireke mu basenkulu mu mbiri we basobola okukuumira ebintu olaba ne bakabaka balina bye baleka eri gye birina okukuumirwa sike kabaka yandibadde atusinza ebintu awaka kuba ye kabaka bandimutumye omugo guno ng'ayina guno ng'enju yonna ejjudde naye naye alina gy'abikola ki gy'abireka kuba eri abagenze mu maka ge na bulamu buki kakati bannaye mbabuulira
mulekeeko ebintu ebimu mu basenkulu gy'okoledde ensonga ze ebimugira obireseeyo biyinza okuba seefu. So kakati omuntu alina single room agira abe anansawo ndaba yandifunye akasawo ensawo abeera atekamu ssente nga bw'asaba ebino ebirala ebiddiridde bikole obirekeyo katono ng'asobola okufunayo space kikola space alina w'asobola okuteeka abitwale naye togenda kuŋŋamba nti wano wansi bibba ate waggulu mpale zo bannaaye nga ne maama otasobola tutuula wano wansi nga wano waniseewo nnikazo asobola kati lwaki okakasa nti ye Ddungu waali akukuuma musambu ayo weeguli bajjajja banjagala abamu kati be baba basigaza waliwo empewo zinnakyeyitiza ezibayigiriza okukoona emmindi obukufa obufi zibayita nakyeyitize yejja nenywa omwenge naga abakulu weebali ejja nekoona omwenge ogenda okuzuuka kumakya nga tolina nga gwagweddemu nakati abakulu nabaneweali wano nga tayinaawo kuba olw'okunyoomoola kati nakyeyitize empewo zaati genda mundagireko bwereere obwavu bukutta nezigula omwenge zikubula n'ozewola naye tosangamu yadde kati be babakabanaga nti naye empewo zange tezimpa ebyange bizitwala empewo ezo wezi nti weziri omwenge sisanga nakyeyitize gw'otabaala naye bajjajjabo bagenda dda tasobola tekiriyo olaba esinsa okukyalirewo nga ndi brother wo mu single room ng'olina mu bbaawo ne mwerekereza olunaku olwo era oba olina noga nti deka naawe ne bwasuula omukono deka naawe neno naye aba muzibu alwa asuula omukono nga munna mwebali bayitirivu naye ogenda olanga omuwala nina edda ne waataba muganda wa mukazi nga muganda wange omusajja nkyoli agenda nawe nvaako kati osuubira otya Ddungu okusigala awo tasobola Ddungu kubeerawo ontegedde kati ebintu ebimu bireke naddala kati ruumu eyo oba ogikoleramu ebyo sooka obikole ki kati then naye kati tutunuulira omuntu alina double room nga alina waasobola okuteeka ensonga ze asobola okubeera n'ensawo n'ekibba byonna kasita omuntu aba ne space eno yeetya nti enju yalina ebisenge abamu balina na boys quarter gy'ateeka ebintu bye ne waba yeegasse tagendayo ne waba agenze mu nsonga talinnyayo ontegeera tugamba ruumu ya bintu bye tetumuyinaako buzibu abeera n'ebintu bye lwakuba ate si buli kye bakuloosa nti okigula abantu abamu sente zibaweddeko bw'aloota endeku n'agikima bw'aloota omuggo n'agukima bakama bange kyebandoosa kyengula eyo si empewo lubaale si bw'atyo sooka onoonye okumanya senga ensi ejjudde bintu abantu bangi batuuse mu masabo ng'alaba waliyo bitono ng'ate ye byayina ewaka bibbo 8 bibbo 7 embugo 12 nokaka kati gwe atali musawo bino biki so kati kyengezaako okubuuza Mwami Bweza enjawulo eriwa kubanga kati eri ensawo yaffe kati buli muntu asobola okukola omukolo gwe twogeddeko ne woba osula nga bakusuza busuza n'okwata ekkubo ewa esi gy'okoledde ensonga ebintu ebyo n'obirekayokko sisobola kukola ebyo kati nakusooka nga sinaba bigula bikozesa biki nakusooka kunoonya gye nkolera nsonga ate n'obirekawa anti kyeŋŋamba waliyo omuntu awulidde Mr. Bweza ng'ayegere emisinde gy'agenda okutwala okugula ensawo eyo abiteeka wali ate era ensawo nakyo kankikugambe gwandaba si gwe ogyebangira bagikukolera ne bagikutungira ensawo eyo onfuna bulungi omukulu oyo akoledde ku nsonga zo n'agikutungira n'agikwasa n'ogenda naye ewaka waliwo agenda okuŋŋamba nti nze sirina we nkuŋŋaanyiza oba nze ennaku ennuma n'ekibbo nkikola ki nkiinawo nsobola okiteeka osobola obutanoonya Bweza bakama abo abatudde mu ggwe bakuwulira nnyo singa Bweza gwe kera ku makya
oyawule nti kino ekibba okuva n'olwaleero kyabakama bange genda okigule kya 15 tandika okisabiramu gende bannaye bakama bange. Abantu abamu babaguziza ebintu ebyekiyaayiyayi ebyekiralulalu naye nga ate yennyini abadde asobola okwekolera ku nsonga eyo n'agitereeza n'egenda mu maaso n'agitandikako n'egenda mu maaso negguka. So tunoonye ssente nga tutegedde zituula zitya. Ssente erina okunoonya ssente magnet erina osika ki ssente nti ono olinawo ekyebiri naye waliwo abantu nga amala kumazaawo kakadde okufuna akakadde. Million 2 zimala kufuluma okuddamu ofuna emitwalo ameka 5 era nga naye yakimanyira nga mba ne ssente era sofuna ki ssente zimala kuggwa oliko obuzibu tosobola kutuuka gy'olaga. Kitegeeza bw'obanga akakadde kamala kuggwawo toligula kya million 2 oba 1 togattako. Ono omulaba nga bagenda omuwa omusaala guno tuli mu nnaku za mwezi mmeka leero bameka 23 buli lwe baba bagenda omuwa omusaala alina okuba nga talina jadde 11 era kati mwabirimu awulira abasajja bannaye bagugwako naye baramugamba tewali ssente okategedde waliwo abantu nga omusaala gwe yafuna ku mulundi guli banne tegusobola kusangawo musaala mulala tegusobola nga bw'ateeka ssente ku akawunti emiliyoni 1 emala kuggwako bulungi nnyo ne basooka ne bakama be ne bagaana omusasula ngaye waba ne ssente tasasula oliko ekizibu kyolina okusooka okugjawo olootereere mu kisonga yaki ya ssente. Bw'obanga buli abaana balwala kino waakiri otomera boda bagitwala waliwo abantu nga buli lwabagenda buli lwasasula ku kintu banekamba oyo emiliyoni eno poti ya million 2 n'asasulako emitwalo aga 5 waliwo n'ez'ekyenda nga ssente zimala kufa ezo ng'ate yakoma ku kampani n'abaganda bange mbabuulire nti kwegamba ajjayo 5 mumukola mutya nti abo wasasula 5 tukuddiza 25 zembadde nkimye ezo muzimbe kuba kirabika kiganye ate afiirwa naye nga ye mu kirowoozo kiza kyemugamba ne wabampa 10 njagenda nvaayo nalyo kwataano ne bamugamba nti kakati ffe endagaano yaffe negamba tetukuddiza n'abakama bange mbadde mbasaba mumpeeyo emitwalo egi gijja kummala ku mitwalo ameka 5 nga ye ne bw'asasula ku kintu waliwo abantu nga ne we bamusuubiza ssente nkya bigaana ng'era ye bukya bugenda okukya bwe buti nga bannange era abadde agenda okugula agambye atajja sobola ng'era zifa oyango yagala kufa okitegeera kati abantu bwe batu olina pulobulemu nfunayo ekizibu kyo kiri mu ssente nga toneekebera byonna weetunulemu weetunulemu sitooka enkadde yejjudde mu dduuka lyo naye n'ebikadde ne boobigabira ne babula singa nga babigabe naye nga ne gwobiwa takola ki talabika so omala kumazaawo okufuna kizibu nnyo okuba omuntu bw'atyo nti asobola okukyusa obulamu kuba aba teyatuuza kye bayita ssente eyatuuza ssente waba ne 10 leero so omuntu oyo waba ekizibu ekyo alina okugendako lena gy'agenze okumanya oba alina engeri gy'asobola okumanya nti alina ekizibu kye mu ssente omanya otya nti nina problem mu ssente gwe kasooba nga lw'ofunye akakadde era omwana ole bamutomera kale ekyo kyapeninze kiwedde n'omulundi omala n'ofuna emitwalo aga osange waka bamenyeewo n'ogula ati TV aye n'oddamu n'ogula essimu ekyo okitegeera okimanyi waliyo abantu nga mutambula naye ye gwe basikako ensawo gwe basikako essimu
Ninga gwe esoga ne baba batya. Nzaawo wenyini mpitawo buli lunaku. Naye nze tabanziba. Okitegeera? Naye nga ye bambi omusajja oyo. Oba omuvubuka oyo. Aba yakapangisa mu kitundu mu wiiki egi ne bamenyawo. Omuntu nga ye buli wakola bizinesi saaloni ye gye bamenya. Ne Nansana baagimenya n'egindi baagimenya. Oyina ekizibu mu ssente. Buli wooziteeka waakiri wajja funa obuzibu. So ekyo kirabirawo. Ekirungi ekiri mu kizibu kya ssente, omuntu yenna gwe baakwatira mu ssente akiraba mangu era akitegeera. Ate asobolera n'okuwona. Tebasasulwa batereera. Tebasasulwa omuntu w'essente tasasulwa. Nona problemu ssente. Bamunyaga. Anti gambye yennyini asituka n'atwala miliyoni ezi n'azisasula ku poloti ya miliyoni 8. N'abagamba obusatu ngenda bukola ki? Buleeta. Ye yennyini yaddayo mu miliyoni 5 ne bamuwaako akakadde aka. Kamu. N'awandiika ku ndagaano ndize sibanja ebyange biwedde. N'atambula n'akola ki? N'agenda. N'agamba abikolwa mulamu nze nja kufuna n'addayo. N'akola. N'asasula poloti ya miliyoni meka? 3. N'endagaano ne bagamba osasudde. Kye bayita okufiirizibwa. Tobanjibwa. N'asasula nga newa chairman bataddeko emikono bonna. Agenda okuddayo ku poloti nga bagizimbyemu ennyumba. Agenda okuddayo wa chairman nga poloti emu eriko endagaano 14 nga ye mubaagula wa 10 n'abaana yasembayo talina kwogera. Kati gwe yawe miliyoni 3 nja kusasula mpola gumiikiriza. Nemugenda mu kooti. Sinnabyakuna sikweganye. N'amuwaako emitwalo 2 awo. Tukole endagaano chairman badde yatugende mu ndagaano noono. Sente ze genda muzimu olwokuna naye nga bwatambudde okuva eruweero kamuweeko emitwalo 2 addeyo. N'akoma ku ezo. N'endagaano ze ng'azirina mu ngalo ezi. Kati kye bayita omuntu eyafiirizibwa mu kye bayita ssente. Ye muntu alinnya n'agenda e China n'asasula ebintu ebiremera ku revenue. Waliyo n'omuntu omu nga waliwo omuntu omu nga yalina ebintu bye bulungi nnyo nga oba kati kengeza yagula ettaka lye ku miliyoni 8 atuuka odditunda ye tafaayo bamwamu 7. Emiliyoni ezi nanga nze nina ekizibu kale empenya ebyo tombuulira naye nga ne ku nnyo oyinako emitwalo aga nagasooka ogaleete tukole endagaano enkya n'omwongera emitwalo 2 n'omwongera 3 nagamba ate nze sirina buzibu okumanya nze ndi muwa ddala ne poloti ogira ozimbamu nyongerawo akakadde n'omayiza nga okaguze miliyoni 2 mu emitwalo aga kyokka nga ye yaligula 8 kyebayita nga yasasula kashi kyebayita okufiirizibwa mu ssente kyebayita ssente nti ez'oyo abamuliraanye batwala buki? Batwala ntwale. Okumanya omuntu w'ekisiraani mu ssente omwewuunya lwe bamusasudde ez'emmwanyi ze. Ekibinja ky'ababbi ekigwa ku kyalo naye nga bulijjo bonna batunda. Ne bamuyingirira zonna ne bazitwala. Lwaki ate abantu abamu asobola okuwa ssente? Waliyo abantu b'empulira tebawulira nga ssente zo ye waziwa omuntu mbu tezikola. Yaba yakikola. Abantu abatera okuba baganda baffe bakojja bwe batyo nga bafamire n'agamba mbayambi nje tebakulaakulana nze mbeewuunya osamwa miliyoni 10 naye nga toswala zikola mu kyamakulu naye yennyini akimanyi. So mumaliriza kati aba alina kyeyakola aba yakikolera mu mutima mubi oba mu ngeze tezikolera toswala zifunamu abalala babosi baffe ku mu kampani zetukolera nga tosobola anti bw'onoovaawo kampani ya S Media si bweri kati bw'onoovaawo tunaakozesaani ate waliwo kati katukusibirewo kitegeeza ng'akakadde ke tukusasula kangi kayita mugundi ng'akakadde kangi abantu tebakakolera naye nga gwe tukakuwa naye ng'abatakakolera bakulaakulana gwe tokulaakulana. Bantu bangi abandaba olwaleero
ng'afuna omusaala gwa miliyoni 5 weddu nga brother we talina musaala wagujja akanika boda makanika ali katwe leero afuna ogumu ekitundu ekyafuna ebiri nga yazimba buddo makanika owa bukadde obwo 5 asula najeera ku apartment ya miliyoni meka 2 ne batuuka omugoba ow'ebuddo n'amusuza nga yazimbayo luumuzeezi 3 n'akabookisi ako akapiki kaavuga n'ajja n'akanika ng'oli miliyoni 5 teziri mu makulu kubanga abazimu abaamusiba talizifunamu kyamakulu kuba bw'anaagaggawaliramu tebajja funa mukozi mulungi ng'oyo kati mumusibe abagagga batusibanga tovaawo awo naye nga tobanja bantu bangi bafuna omusaala nga talina gwabanja ngene miliyoni ye basasula nnyo mu 25 zigenda tuuka mu 2 mwezi ne bamuwa miliyoni zezi 2 n'agenda nayo n'abagaba nayo neetagayo looni ya miliyoni 6 akawunti neziruma nanfunira ddala miliyoni 8 omulundi kutya gumu biyanyanyooka biyanaaka oba nabaako kyagramye emmotoka n'agigula buli kimu ne kibeera happe life n'agirya n'adigidda ne biggwa ali ku musaala gwe gwa myezi 5 afaya kati n'atandika okuwankawanka kubanga amukozesa yamunyigamu bantu bangi abali ku mirimu abakozesebwa nga mwasibwa nga bakama baffe batusiba bantu bangi tojjanga ssente z'omusaala nga bwe bazikuwadde nti ozitandikemu ekintu nga totegeddeyo bazikozesa zifa ziringa za looni ne za looni zifa sente y'omusaala ogitandikamu bizinesi wano abantu bangi beebuulirizaawo bakadaama oba abantu abagenda okukola mu bawarabu tinakola ssente zange biki ssente banene buuzibwa olina omumanya bwe bakozesa ssente egyo ojje mu bantu abo ogifunamu bw'oba tomanyi bwe bagikola omala biseera totagala abantu nga bagenda kaaba ssente era onoogenda okwekanga ng'abalina ate bye bakozeeko ebyenjawulo beba abaatoloka ku musaala yeeyiya bibye afuna kasente ke ye mu magezi ge era ogenda olaba nga baga nti yeetunda bwetunze Dubai ng'alinako naye ono gwe bakwatira miliyoni 1.5 security guard gwe bakwatira miliyoni 1.5 simanyi akola biki baba bangamba waliwo abasuza ssente mu ttooyi batunuulire okwo konna waliwo kampani nga banaabasasulira bakikola baba banaabawa ssente nkulu akologamu kati waliwo abali advanced nga basasulira mu banka naye nga babakologeramu wano ku mulimu egyo emirimu tulyayo emmere egyo tugaba lanki egyo tulya lanki ku mulimu wali we batabulira ebijanjalo n'ennyama awo tulya lanki ku mulimu omudagala abasomesa b'abantu bawana ennyumba ne beebaka abo ate omusomesa omulungi aveewo tukole tutya kati awo batica Helen abo tica Helen bamusawo gundi abo awo ku lanki balina era osanga galigenda ng'otunuulira munnaye kati myezi 3 tebabasasula mukola mutya batuwa lanki n'ekyeggulo tulya ezo kampani tezinywezeza bantu woowe abanja emyezi 4 nga tanyega nga waali kyemisana alya nkoko ne bamuwa ennyama n'alya ku ttooke kaceere ne kajja waali byonna nebitambula nga we yabibala bwali we batabulamu omulawo ogwo gutambula era gutambuza bintu mumusavinga alye n'amalirira ne sisita we n'amukima n'amugana essomero lyaguddewo liri eno n'eno naka nti
kale abantu tene nansana wala tenda beno mbadde mmanyidde ng'abanja emyezi ena n'akomawo wabanja n'akola okitegedde ye sente era naye nzina ekintu ekibuuza era ngenda kuddamu nkikubuuza sente zino eza looni abantu ku 100 abazifuna sente ezo nezigaana kale oyo ayinza ogamba si kutandika bizinensi ekyo kiralamu wabula obadde otambulamu noga naye bannaye kanfune sente zino eza looni nyongeremu amaanyi olaba ano kakaye ku bukadde 10 nsobola okuyingiza kanyongeremu amaanyi tulabye abantu bangi nga baggwa completely waliwo okyegendereza nti bwe wogenda osaba looni balina desike gye bakulaga etya gy'otuukirako bamuyita loan officer oli yakola mu bya looni kati wa looni eyo tulina sente ze tuleeta buli wogenda okwewola balina sente ze bakutuma nzikomwayo ebiri leeta y'ebiri ezija foomu olina obusente bw'osooka n'oleeta gwagenda okwewola olina ky'osooka okuteekayo ate wali okigenderedde nti ate bba abagagga babasaba kyapa abagagga ye taleeta ebyo bya foomu zammwe yaki ekyapa kyange ekyekizimbe kiri ekiri mu Kisenyi n'akiteeka mu bbanga ne bamuwa ssente gwe bakutuma ne bajjajjabo ne bajjula bakuleesa n'oleeta abantu kubanga teryawola nga tategedde bw'alina kubanja okuggyako gwe nga ompolayo bwozi wano naye ayingidde bizinensi y'okuwola kye basooka omusomesa nti abantu baloga abantu babbi kati tuyingira tutya n'ababbi kati gw'oyingira ng'olowooza ogenda kubba banka emiliyoni meka 4 ng'ate yogenda kubba property ya miliyoni bimeka 2 kati awo wali firimu ono ayagala kubba property ya miliyoni ebi gw'oyagala kubba aga kati awo wali firimu so waliwo possibility ey'okuluyingira ng'olowooza ogenda kubba kombo omubbi oli yamala dde okutegeka obubbi bwe era abuyina amanyi alese kubanga buli looni erina agivunaanyizibwako bamitwalo 10 muyina desike yammwe kasi oleta property eyo yenkanaki maye property yaffe eri awo katwe ya miliyoni 5 laba oli ezo yazhandlinga kubanga bamusomesa dda ya property yammeka nti katuba tubawala 10 property ya 2 tegedde kati golo zitya zebaddako nnyo mu bizinesi ezo aga 5 gatwala ekyebimeka ekyebina ateeka okukibba gwe oba gwe nga wajja mu bizinesi kukola omuntu aleeta property ya miliyoni 4 n'omukangamu nti tukola miliyoni 5 nakkiriza kitegeeza sensi ye eddala tekola kati mutwale kyonna kitwala omulundi gutya ate nno Katonda n'akuyamba n'akuwandako eddusu sente n'ozifuna obona tenanga tusobola n'okwongera tusobola n'okwongera kubanga oleese ebintu bino tukulabye oli muntu mulungi otambula bakwenda kutambula kati omanyi tugakuwa 10 noddayo noono ne bitambula ogwokusatu gw'obadde okimanyi nti nakigamba ne luli abantu boolaba nina dduuka ly'amasimu nsuubula China okuzimba kubalemye bulungi nnyo kituufu abalina amayumba gali koloplate tebagakubanga bibalemeredde omanyi lwaki naye ng'azitowa miliyoni 6 ng'omubalira bizinesi ezitowa miliyoni 5 ezitowa miliyoni 4 kubanga bakujja kukufokasinga ku ntegeera n'enkulaakulanayo n'ofokasinga ku looni teri muntu gwe babanja miliyoni 4 alowooza ku kirala nti azimbe ennyumba alwana eki kumalayo looni akawunti y'abasajja egenzeeko ssente bane Brian okimanyi teekayo oyakunkola ki nagamba ennyumba ngenda gula ewedde ennyumba ze nja gula ewedde tonyumya naawe nagenda nafuna omuzigo omulungi ogutukula gwa miliyoni 2 n'ekitundu ezo azikola lunaku
tezimumenya kati zigenda mumenya afulumya awo mu dduuka ly'engoye azeeko ebbali nga buli kimu kiwedde n'amayumba geyateeka banka egatutte bw'anadda ebbali ajja kutegeera nti Esaawu yagulawo mikati miliyoni 7 akwate ku muntu alayira amazima ebiseera ebyo7 gwali gugula ettaka ne guzimba ennyumba kale senga nakola ekyo otegeera lwaki focus olina ogijja kubikutwala mu maaso n'ogiteeka ku bbo ng'okolerera ki bo buli lunaku buli wiiki olina okuzaayo ki kakati gwe olw'okuba buli lunaku obalaabala mu ssente olowooza oyina naye nga gwe onotuwa wansi n'okwata calculator bw'oba ozitowa miliyoni 7 olinako miliyoni aga esigadde z'abasajja so olinako 5 gegago gwe nga ggwe bw'ojjako okulya n'okunywa osigaza miliyoni ameka 2 so kati zo sente zirina engeri gye tuzibya zikuziba nolowooza oyina tewali muntu adiringira mu ssente nga talina muti tebakikulimba ekyo lwakuba bali smart nti bakolera mu bizimbe naye kye basooka okunoonya gwe mbuti ogukwata obwongo gw'obadde okimanyi nti osobola okugenda mu banka ne bakugamba gwe ku property tukuwaako miliyoni tugiwolerako miliyoni 10 nogamba bano basiru kanve wano nootema n'onoonya banka endala naye ne bagamba ate ffe tukuwaameka 5 omaze okumyewo wano ewe10 era ne bakikuwa lwaki baguyina olina sooka anaadiringira mu ssente olina sooka noonya guziba bantu maaso nga takiraba kubanga bw'oba onoonya emiliyoni 10 okole bizinesi property ezituwa miliyoni bimeka 5 kaitunda miliyoni bimeka 5 ojjeko 10 okole bizinesi ebina bigula ewalala nga tolina kubanja omenyekera ki so kintu kino ekyalo nakyo si kirungi wanga era n'omuntu akujjukira teyeewola abo wemba kubuulira abaagenda dda emitwe ne giwunga olwalooni abo ne mbakubuulira olwali wano we tutudde waliwo ali ku puleesa nga ennyumba ye bagitaddeko balina ekigambo ekyo baleeta ekinene banka property nga kinene mu kujja tebakiteekawo mugenda okwewola okirabako naye kasita kiruma ku nnyumba yo naye osobola okwebaka akati abantu ebiseera ebisinga munoonye nnyo okutuuza ssente mugange ssente zammwe kuganga ssente mukitegeere ekyokubiri mudde nnyo ku bajjajjammwe babayiggire bajja kubawa bajja kubayiggira mujja kufuna era akasente bajja kufuna akasente mukkirize bajjajjammwe so ensawo ezo babeere nazo beera n'ensawo yo actually noonya omuntu akolera ku nsonga ezo akukolera ensawo yo then obeere n'ensawo ononya misambwa buli weekend ku makaliro ku makokaliro awo osabe okimanyi nti ebifo ebisinga bye tugendamu bye tusanyukiramu garden ensimu okutuuka olweggulo nga bakumye ku muliro ekukuŋŋaanya myoyo mirungi emyoyo mirungi gisemberera nnyo ewali omuliro nnyo kati balaba obuzibu kati era kyebalaba kyagala bino ebintu obisoma abantu bano tebamanyanga kati omuntu kati aba ekintu ng'ekyo omuntu omugamba baba beerako n'akoota misambwa oba kumeko kyo olina kyofiirwa tewali ogenda kufuna ali ogambye kakiba kayita batya kasaana akabaani tekako otekeko tewemenya nnyo na bingi bale lubaale si bingi amaanyi gano ge tulimu agatudde mu ffe olaba gatukoledde tetugamanyi si bingi kakati kolako ekitono okomaawo ogendema naye abantu mutinkudde nnyo waliwo be bayita bamasabu tourist n'otambula embuga ozijja eno ate abantu balaza batagenda musabo tokola buli mbuga erina ebizibu byayo bannange okutambula ennyo si kwe kutereera bw'oba otambuddeko nnyo kati komyawo obwongo bwo otandike okweteekateeka ggwe nga ggwe ogenda ekyo ekyasoba mu ffe kyemmanyi nti
jjajjaffe yalina enju ne bagimenyawo ne taata ne batunda ebyekika byaffe byagootaana kati okibanga ebyekika byaffe byagootaana si nze yabimenya n'ebimmanja fukamira wansi gwe wennyini awakaawo obake bakama bange si nze yasobya ne munsumulule ebintu biganye ntambudde ngezezzaako n'ebikoze eki mmwe kati muba munkulemberamu kuba mbakkiriza mwe bajjajjange mwe maanyi gange munkulemberemu mu nsonga zonna kati osobola okusumululwa lwakuba bulijjo bakulaba golowooza oli w'amaanyi weetegerera okimanyi nti waliwo abantu abatambula naye nga tannamanya nti bakama be alina ofukamira abakkirizeemu anti ekibatawaanya omutonzi ne bajjajja kakati omutonzi si ya Katonda ffe tumuyita Katonda wano tumuyita Katonda yatonda buli kimu yatonda eggulu n'ensi n'emisambwa gyonna ebyo ebirabika n'ebitakola n'ebitalabika kakati oyo Katonda ffenna gwe tusinza kakati abantu woleetamu kino ekyabajjajja balema okusaba wetuuka okusaba wano oli agamba naye kati mpite bajjajjange mpite omutonzi anti kati jjajja okitegeeza omuntu mwova mwenva anti nebonsoma biri ebitabo ebitukuvu bitugamba ejjana eri wansi wa bigere by'abakadde bo bw'onoonyiiza abakadde bo ku nsi ne Katonda tagenda kukola ki tagenda kusonyiwa kitegeeza abamanyi nti gye bali be bajjajjaabo okitegeera nga bw'onoosaba kyokka bw'oyooya okulya emmere osaba Katonda maama bampe ku mmere ndyeko omwana bw'ayagala enjala bwe muluma akaaba maama we n'amuwa ebbeere si Katonda yamuyonsa Katonda amuwa busobozi bumira na kunywa na keepinga amata mu mbiri gwe nga malamu kyekyokka ate era sisitemu yagimuzimbamu nti bw'anywa agamu gadda mubiri agamu ne gafuluma so kakati totyanga okusaba bajjajjaabo ne Katonda abamanyi yakugamba kati ensaba entuufu yalibadde etya kyekyogamba nti Katonda wange omutonzi eyantonda gw'omanyi byonna ne bajjajjange abansooka ku nsi kuno bonna gye bali abo abandi mu musaayi bemmanyi ne besimanyi ab'ebukojja ne ku kika Kama Katonda wange nsumululira nga bwe wasumululira abo abaasooka mu maaso gange nteeraamu ebirungi mu nsi eno nga bakadde bange bajjajjange bwe babinsabira kuba buli azaala omwana amusabira biki birungi omponye abo abansabira ebibi ese osobola okuzaala omwana nga nze ndi brother ne musabira bibi ne mu bajjajjaffe mulimu abaatusabira ebiki ebibi kati oga nti mponye abo abansabira ebibi kuba nze siina gwe nali nkoze kibi era nsaba birungi nabo abo bonna abandaba obubi obatereza emitima siina gwendoga abalowooza nti mbaloga gw'osinga era gw'ondaba gw'omanyi byenkoze ne bisikoze eki kati yensaba enki entuufu nti bajjajjaffe abamanyi eyabatonda esi tewali nsobi taata wange yaliyo nga maama we akyali muvubuka teyamuzaalamu era tebaalabaganako yalaba taatawo kati tewali nsobi Katonda teyatondako ggi mu nsobi ddi kuteekamu ggwe yakimanya nti Fred ali kuzaalamu omwana oyo nga mulenzi era ne muwa amannya gano tewali yazaalibwa mu nsobi ako kajjukire era oyo gwe yakukkiriza nti yaliba maama wo amumanyi era ye n'akugamba bw'oli muyisa obubi n'otategeera mukaddewo nange siri kusonyiwa kuba yakutadde ku nsi by the way olaba weeyogedde bw'oti onzijukiddemu wetwayogera ku bibi wetwayogera ku kikolimo ne tugamba abantu nti nno bazadde baffe
abazadde tulina obbasaamu ekitiibwa abantu bawakana nyina gawa naye nga ebintu bino byetoga oli mu kurelatinga na bitu abo bitukuvu ye byakkiririzaamu ennaku zalineke omuzadde asobya naye nga beefula nti baddiini nnyo anti kati naye ate nga eddiini ebagamba oyo agamba nti omuzadde asobya nja tumuteeke wano olwaleero taata wamufukire emirundi 7 taata afukire omuntu oyo agamba nti omuzadde asobya njaga tumuteekewo atuule awo taata wafuke emirundi 7 ng'afuka mu ngoye ze addeyo ayambala era amufukire olabe kyanaakola taata we talina kitegeeza tosobola kusasula muzadde wamufukira bw'oba oleza omwana afuka wano bannaye afuse ne weetereza bwetereza ogawana kukyusa tosobola n'omunaaza n'omunaaza otegeera kakati oyo omuwanga ekigezi eki oba alinnye emmotoka atuuke mu kyalo alere maama we okumala essaawa maama bwagwa eno bwe yeesuula eno naye ng'amuleze awo nga bw'otudde alere omwana oyo alere nnyina so kitegeeza omuzadde gw'osookiraba nti asobya naye agenda okukola ekyo katonda alina kyakusasula abatubba olumu tusasula mabanja nga wageerabira eso oyinza okuba wali ovubuka akasajja ne kave ne kakuwa emitwalo gyako 2 ne kakolima gwe bakubba mitwalo 2 naye nga tojjukira nti Fred wali 2 gy'obwerere okitegeera so tusasula mabanja era nze omuntu bwankola ekintu nzira bbali nenga naye nsasula kikito kati oba kintu kino nina kyensasula ndabika awo nga weenenya ngodde ebbali ndabika twala 2 gagenze naye mbadde ndalina bbanja lyensasula ndabika nina gye naleyazaamaanya mu bwerabize oba nina gwe nakosa nga kosi yange ejyamu emitwalo ameka kakati essente bw'oba onoozikola ng'onoozinoonya lwana nnyo otuuze sente kyekyo kyokka obugagga obumaze omuntu awezezza 10 20 ateekwa okufuna bangi abazifuna ng'afuna n'ezisinga ezizo naye ng'omusinga by'oyina bannyinaffe bangi betusuza naye nga afuna sente okusinga naye ng'omusinga bw'atuuka ewuwa akwatibwa obujja kyokka ng'alaba bweyiya onuuka yeyiya bweyi abantu bangi betulabye so kutuuza sente kiddayo eri mu nsawo z'abajjajja kwe bayita okugulawo akawunti akawunti y'abajjajja etu nga ba CEO gy'emisambwa gyo gulawo akawunti ne bajjajjaabo yeri yabeeranga ku kika ewaffe ewabanga essabo ffenna tukola ki nga tuli direct akawunti eyo yeri direct n'emisambwa gyaffe ne katonda waffe era tewali yatwalanga sente n'atazizza kubanga bwe zaabanga zigaanye empewo ze zimanyi era nga teri abuuza nti esi yatwala 3 yagazizza nedda teri amubanja yamanyi oba yajjamu kyebaga nti wabba ndeku mu ssabo olaba yabbangamu endeku empewo zamukubanga n'agweri ne zimuleetako ekizibu kati gwabbyemu sente so kitegeeza nti wano we tuli ke kaseera tuddeyo bwe tuba tuzaalibwa abaana 6 oba 5 oba ab'ekika tusooke twenoonyemu bwe tukkaanya 4 3 abakkiriza nti ddala mmanyi bannaye kitukuba mpewo eso okkiriza nti nange nzikiriza nawe okkiriza empewo etukuba nti waliwo omuntu agenda okuga nga tonnanoonya asimaye kanoonye senkulu kanoonye gundi annyambeku musooke muddeyo ewaka mmwe bennyini mukkirize era mufukamire mugabe bajjajja tutegedde buli kyasoba naye twagala kutereeza era namwe mutulambike bantu bangi abaagadde okutereeza empewo ate ne bagwa mu bafere ne batabakolera mpewo mu buki naye nga ensobi gye baasookera ddala bokkola butaddayo batuzaala mawokota
tukkiriza katudde Mawokota inyo ly'ettaka lyaffe era kwe tuziika tudde ku nsiko awo oba awaka wa jjajja tuga nti bajjajja bakama baffe tukkiriza byonna bye mutubanja era tukkiriza nti weemuli naye okuva n'olwaleero tubategedde tusaba mmwe bennyini mutukulembere mu nsonga zonna ze tugenda okukola era mutuleetera oyo agenda otulambika n'okututegeera musobola obutasituka waawo nakuvaawo nga zirinnye esi n'abaga nti kaakati kye muba mukola mundeetere kino muteekeewo kiri muteekeewo kiri nga temunaleeta nagundi na muntu yenna oba bwezi oba musawo agenda bakulemberamu ze zennyini solinnyirawo essaawa eyo pewo nebaga nti kaakati bulijjo muleeta amawaggali ne kati mukkiriza ntitukkiriza kale mundeetere kino nakino 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 ne mutandika ku nsonga gwakkiriza naawe waliwo ajjena okuga nti nze ndi atya okkiriza nti bana empewo ze zinnuma lubaale yankuba fukamira kuba nagamba nti bantu batono abaliko eddogo abantu amaanyi gaabwe bennyini ge gabakuba kuba eddogo lituuka ne lita naye bwe gaba nga amaanyi go ge gakusabula tegata kkiriza kati tereeramu njagala osabe wekoogu oga nti nzikiriza bajjajjange ne mbasaba ekintu eki munnambike era buli wembanga ndaga mwe mbanga mukulembera kuba nkole ku nsonga eno etereere bajja kukulemberamu ate nosobola obutakola bingi nga nti aka tukutadde kibanga onoolaba nti fembi batukutte nze nenzikiriza nti mutuufu sente twazibba nze nalyako emitwalo ena nono natwalako ena twabba emitwalo 8 mu dduuka lya maama go naye nga gwowakana ekyalo kisobola okugamba nti naye onakkiriza mutuufu mwazibba nti nazibba ono ye tumusonyiwe gwe nnyabo ojja kwogera kati nze nsobola obutalyambooko neetya ate yakkiriza bongera wakyembooko gwe ne bakukomerera emiggo nze ne baga nti kakati gwe katukubemu embooko 15 gwe ng'olidde embooko 4 kati empewo nayo bwete bwekola ki omuntu asooka okukkiririzaawo n'asumululirwawo nezaba mumugjeeko empingu atutegedde kati katubako omulala okulaba nga okuva lwe wafukamira n'okkiriza nga buli ogenze wammwe biraka byatereeramu kati ojja n'oddayo abane kansabe saagenda wa musawo wonna naye buli wefukamira nensaba bita n'oddayo n'ofukamira n'okola ki kumbe baakuggyako dda empingu baka nti gwe otutegedde kati katunoonye omulala ogenda nga ebyakuliko ne muganda we bitandise omutuukako nga baga eyo embeera yennyini yali ku sisita we oli bwe yakyeyambulwa n'akisindikira ono mumaliriza temukwataganye nga bakuyisa omulogo kumbe tolina kye wasindika wabula empewo yo yakuggyako empingu nezizza ku mulala kuba gwe wazitegeera n'oli ajja kumala kufukamira atutegeere wakitegeera kati kyenkugambye nti bw'oba omu ensi yakuta ekika kigamba weeraguza abafamire baga nti wafuuka mulogo sooka ofukamire bw'omu ku magulu gaaga 2 yanze baganda bange bakama bange mbategedde nsaba munnambike era munte nkole bayinza okukuta awo nga wosesamu ne muliro okuba omuliro mukumye emyoto naye omuntu n'abeerawo omwaka mulamba nga buli kikumibwa ewe kyakufumba agano nga bimunyumira anti ngamba nga bimunyumira kyetegeeza bikunyumira okgenda wanowa banaye waliwo wali bawaluka campfire kanyuma ng'entaawo kakunyumira n'okulaba gwe lwaki olowooza campfire kunyumira nnyo kitegeeza bajjajja balina kye basaba by the way bw'owulirizanga ennyimba nga gwe zikunyumira bwe bakuba eŋŋoma onyumirwa oyinamu ekisabibwa waliwo omuntu nga bwe lwalaba ku nnyanja asanyuka ng'omuntu ensiko emunyumira okufa
olina ekibanja ekyo ennyanja agende ku nnyanja waliwo abantu nga alina kutula ku nnyanja okukakkana nga buli lwanyiiga oba buli lwafunamu ebizibu mu bizinesi atambula paka ku lubalama lw'ennyanja be bantu bosanga ku biiki nga talinaayo mukazi olaba nga mmwe muli mu kudigida musanyuka naye ng'atudde oba ali ku ssimu ye kugamba nga olaba waliwo abantu botulina ku biiki nga tali mu pulogulaamu yammwe nawe muli ne weebuuza naye no gayi yakimye eki nga mutu pulogulaamu gye mulimu kombe yeeyalirira ayina kyali mu kukola n'okwegayirira aye kati bano abantu abalowooza nti ssente kusaddaaka ki ekiyinza okubaawo bagamba tukole kino abamu abantu bali so desperate nti baagala nnyo ssente webaddeko nga nze njagala ssente kakati ekibasumbwa kigambo bakita swadaka kya Luwarabu Abaganda tukira saddaaka naye nga swadaka n'amazzi ago swadaka nga kuwa okitegeera kati tewali kintu kitaliimu saddaaka kyova olaffe omulembe gwaffe ogulaba gusafarinze nnyo kubanga bataata baffe baagaana okukola nga saddaaka oba baagaana okukola saddaaka ze balina okukola tutereere balowooza nti bwe banaatusomesa ne batwala ku ssomero balowooza nti bwe banaatufuula baddokita balowooza nti bwe tunaafuuka abasomesa bwe tunaafuuka babaakasimaye accountant biki ye life egenda otereeza obulamu bwaffe abamu ne basuubira nti banaatusitula wano ne batwala e Sweden ne batusijja wano ne batwala mu America future yaffe ejja kuba ekoze ki ejja kuba eteredde ne bakkiriza nti bwe banaamenyawo essaba awaka ne bamenyawo ennyumba ya jjajja ne basaanyaawo byonna bye balabanga ebyekirogo nti ye future esa okutereera kumbe balemeddwa okwesaddaaka nga jjajjaffe bwe yeesaddaaka n'atukolera ebyo byonna okutereeza empewo ezo guno omulembe ekigumenya tutidde okufuuka saddaaka z'abaana baffe oyinza okuba nga ggwe eno ye saddaaka yo gy'owaddeyo olw'ensi yo yeeno gy'owaayo kati okunoonya omuntu asobola osomesa abantu okunoonya omuntu asobola okwogerako by'obadde tomanyi okukwesaddaaka era obudde bwo obusaddaase eyo amaanyi go n'amagezi go obisaddaase mu kukola omulimu guno nange nensaddaaka ekyo kati kigambo swadaka kigambo kya Luwarabu kitegeeza kuwaayo ekyo ekinaayamba omulala oba ekiyamba omulala mu kaseera ako kati saddaaka tewali ssente nkiddamu tewali bugagga tewali kufuna kutaliiko saddaaka saddaaka tekitegeeza saddaaka muntu si nkoko kyokka saddaaka kitegeeza kyo omuwendo gw'owaddeyo okufuna kyogenda okufuna muwendo ki nti nze ngenze nenfuna akwota misambwa nensasula ssente ngenze nenkuma ekyoto nengula enku ezo zonna saddaaka z'okola ntegeera kati ekigambo swadaka tukifuna bubi nti kitegeeza saddaaka bantu saddaaka mbuzi n'obudde bwokka bumala kubanga nja kugamba nti bw'otuna ku kiko ewammwe bwe bakugamba nti jjajjawo kyamenyesaawo essabo jjajjawo yasaddaaka ani mulina muganda wammwe atalabika gwe yatemera mu ssabo taliyo jjajjawo kukola ebyo byonna n'okufa n'alekawo essabo n'aleka n'essukwe ya mayiro nnamba yasaddaaka abaana bameka tewali bonna abaana be baakula nammwe abazzukulu ne mukula ontegeera era kale mwe mwakola magezi ki bwe mwamenya essabo abaana baali bafanye wammwe so ffe tunyigirizibwa olwaleero olw'omugigi ogumu ogwalema okumanya n'okutegeera nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agatalabika agayina okukuuma abantu
omufirika abalowooza nti oyo stan nti simanyi biki oyo shirik oyo kino oyo kiri naye kinsanyusizzaako ate nga bagenda kufa nabo babayite stan omulembe guno kyengwagaddeko abantu batambuddeko ese abantu batambudde omuntu atutika ettaka enakubira essimu naga Mr. Bweza ekampalo batuli kuki bano abantu kyaddala balina kye bayita culture bategeera obuwangwa bakola buli kisoboka obuwangwa okuyimirirawo bakola buli kisoboka okunyweza n'okugatta obuwangwa kubanga ffe ekyatumenyamu essabo lino lyakutiisangako ekintu kimu nti gwe bw'ona otuvaamu n'otweyawulamu n'odda ebbali lubaala ajja kukuba so mujje tukuŋŋaane n'ewali ekizibu okyogere tuveewo ng'empewo ekimaze twagendanga okufuluma awantu awo nga neeyabbyeko munne emitwalo ameka 2 bagamuleetesezza leeta ssente za munno ze wamubye emitwalo ameka 2 kitegeeza mwabangamu okutya naye mulembe kiguno oguliko enzikiriza ennungi ze tuwaana amadini ge tuwaana nga seeka yennyini ate yabba mulembe kigo tuliko nga maama w'omuntu yennyini ate yabbye ssente ze taata gwe baasindikira ssente azimbe ennyumba y'omwana we nga tebirimu nti si yamuzaala ate nabba ssente z'omwana kati singa tubadde tulinayo okusamira bugw'omukaaga oba Desemba omwana aba alinze kintu eki katugende ku mbuga tulabe ekinaafaayo naye tewakyali kyavangako ebintu bino olumu ogenda netubyogera n'ogamba oba kiki oba omuntu yayogera omu n'agamba omulembe guno kwosanga omuntu oli ne babeera mu bbaala ne bafuluma ssaawa 9 bonna balinga abatamidde nagamba nkutwaleko nosanga abantu mu nzikiriza zetuga balimu overnight nakuyitako awo olaba ekintu ekyo tetugamba nti omutwale nti oba osembeze naye olaba ak'obuntu anti wekibanga bawulamu n'entebe ekibadde okimanyi nti waliwo ezisooka kati ne bakusangawo n'enniigi ey'ekitwe ne baga nti tubadde tusaba oddeko wali ak'obuntu ontegedde naye nga nazze kusinza naye nonsaba vaako mu maaso wano entebe zammwe nawe tusomba ontegedde naye fena twazze eri Mukama ddako wali kubanga so ekibuuzo ekirala nga tumaliriza ekibuuzo ekya senga mba nfunye omuntu ankolera ku nsonga zange yonna kubanga buli muntu wano ayina amukolerako ensonga amuyambako ensawo eyo ogifunye oteekamu akasente ko newali mu kibbo abamu bateekawo akasente kaabo wona oteeka sente zo mu mbeera ki yeekuleetera okuggyamu akasente ako okakozese kubanga tuyinza okuba ng'olina kizibu kya mobile money kya data n'ogenda n'oggyamu anti kaakati ebiseera ebisinga nze kyenjirabyemu nkubuya kyenkola oba kyenali nkozeeko esooka nekugjamu okuwankawanka buli muntu akoze ku nsonga eyo ya ssente buli lwovaamu okuwankawanka okkiriza nti waliwo ssente ezange zijja kati oyinza okuba tolinako data sinako kati era kati olaba nga bweza kkubidde ese ogamba otya bulabe ndi waka wano naye wamboye sina na data ku ssimu kale kankuteerekaawo nakunyigirako akasente so kitegeeza nti buli lwokola ku nsonga zino zo ziyigga okusinga gwe zimanyi sente zodduka ebigere 3 nga zo ziddusa ebigere 100 maaso oluusi n'okuba nga gwe tomanyi sente zo we ziri naye nga bo bamanyi sente zo we ziri zijja era bazireeta tolina kyotandikako nekitagguka tebakulimba gwe kyegendereze nnyo angenda kutandika nti
tulina amasinzizo ge tulabyeko nga tegatandikanga naye mbuulirayo basamaze bameka abasondeza okuzimba ennyumba zaabwe nti nsonda kuzimba mbuga ogalanga embuga ewedde nga ye amakubo omuva ssente togakola ki tomanya kyekiri kyenagambye emabega nti nze neewuunya nnyo omuntu senkulu apositinga ssente kati toba senkulu oba olimba kubanga gwe jjajja w'abaana akola ku baana bafune ate gw'osanyuka otya abeereyo saawa 8:2 essimu nti sooka omale ekizibu ekiri wano nga bannange nakola nsobi ki ate abeereyo ng'ayagala kunywa bbiya nga bannange okitegedde bwe naloose naye ndabanga ndekeraawo okitegedde ndekeraawo ebintu byo njiraba kubanga anoonyaamu bunoonya ki bunoonya sente naye ojja kyewuunya nti abantu bangi agamba naye musajja gwe lwaki tonkubira ku ssimu kati kubire ku yaaki gwe wali onoonya gwe wankubira nti bweza neetaaga obuyambi abcd negamba obuyambi abcd tukole bweti kati ate nkunoonyezaaki kitegeeza toneetaaga mu budde obwo era bw'oba oneetaaza okola ki enamba yange ogiina ne wansanga omanyiiwo so olina kukoma obukomi ne tukola ki naye ebyo okubeera sindika yeetano kakati ebbanga lye mbadde mu nsonga zino azini nga nkyaza abantu ab'enjawulo neyongedde okumanya abantu balowooza olibaddekawo ng'omuntu amanyi ebintu birina kugwera mu mbuga nga amanyi wemba sigenze eri tewali nsonga naye noweerabira nti olootera wuwo amaanyi gali mu ggwe okitegeera amaanyi gali mu ggwe senkulu akuterereza mpewo n'azimba wuwe essabo wammwe tugende wamutereze ki zidda wammwe kitegeeza buli kintu kyonna onaabanga musomesa anaakuyambako nti bwe tuba tunagenda kukola kino twetaaga kino na kino kale basenkulu bandibadde nga bayinginiya aga nti bwe tuba tunaazimba kalina emitayimbwa bwegiri na kino na kino na kino enju yiyo si ebintu bino byangu nnyo nno naye ate abantu balabanga mubizibuwaza funayo ekibbo kya 5,000 olweza lwa 2,000 olabe ofukamireko waliwo n'omuntu nga weetaaga kufukamira bufukamizi n'osaba nogamba bategedde bakama bange munte munsumulule enkole so owa ekibuuzo kye saakubuuzizza luli naye nga njagala nze munkibuuzo twakiwogeddeko lwakuba naye data tewali wifi ekibuuzo ky'omuntu eyagamba nti balongo yagambye balongo naye bwe bagenda mu kyalo babagaana okugenda kubijja ye nakatola ye n'omulongo munne babagaana okugenda kubijja by'abazadde baabwe ku kijja ne ku malaala ago nti abantu abafu babaleke babeere kati yaba akulimba bwe kiba nga waliwo abantu era abatwala abantu e Isirayiri okulambula Yesu gye yayitanga oba newaali entaana biki kakati lwaki ogamba omuntu leka abafu babeere oba va ku bafu tokkirirayo tewali kikugaana ne madiini kebedi sewulanga ddiini eggaana genda kusabira mufu ku ntaanaaye oba kulambula ku bijja teriiyo kuba oli taatawo yakuzaala naye singa omuntu afa nga mu famire mwemwava obuzibu kati gwe tuli baaluganda nonzita oba nenkutta nga mu famire mu mwavu obuzibu abaana abo batera okugaanibwa olw'ensonga singa anaagenda waliwo abantu nga lwatuuse malaalo asobola okubaako eddagala lyasumulula waliwo abantu nga akoze eddagala naye nga bamugamba nti omwana w'omufu oyo tatuukanga ku malaalo mutabani waaliriddawa nti mutabani wali mu Amerika musale amagezi mubuzebuze ekijja kya kitaawe bw'anaakirabako bino bijja zuuka kakati n'okirabako abaana abo emizimu ne gusituka nga wali baasibawo kyebaba baggana togendayo abantu abalugire ennyo ku malaalo nga basimbako amadagala bagaana nnyo abantu okugenda mu malaalo era beekengera nnyo omuntu agenda mu malaalo
gy'otasimbanga ddagala lwaki otya abantu okugendayo? Abantu abalogera ennyo mu malaalo abazungira ku bafu ne babakolerako omudagala batera kuba kumpi na bijja. Senga mmwe yalemwalemwa ddaali eyo, taata wammwe omutwe yalemwalemwa ddaali awo ku nju y'ebijja, buli akkirira n'alingiza lwaki oli akkiriddeyo akolayo ki? Bijja kuliko taata wange we bamuziika ne bataata bange aba ne basenga oŋŋaano bigendako. Kitegeeza gwe olina ky'obikolerako lwaki otya ŋŋendeyo? Lwaki ate gwe ng'ogendayo? Kati abantu abo bali nnyo mu byalo eyo gye tuziika. Buno obudde baneetemukkirirayo, baneetemukkirira mu bijja. Wakoleddeyo ki gy'otuganda? Ebijja kifo ekiri open. Leero limbo mwe baziika abantu. Ne bw'ogenda ku limbo yaawa tebakugaana kuyingira kusaba. Ne woba toyinaamu gwe baaziikamu. Oyimirira n'ogamba n'osaba Katonda bannange abasaasire abantu be baaziika wano bemmanyi ne besimanyi Katonda abasumululire. N'olinnya emmotoka n'otambula n'okola ki? Teri akugaana. Gwe erinnya leero ogenda oyinkoowe. Teri asobola kugamba nti ozza otya lwaki okyama. Ozza kusabira ku bantu n'oyimirira awo n'osaba n'otambula n'okola ki? N'ogenda. Abantu bulijjo bagenda eyo e Makka ne bayimirira ku limba ez'enjawulo n'asaba n'agenda. Kakati gwe ate ogaana otya omwana azaalibwa awaka nga ne kitaawe ali wali yeebase ogenda ku kijja ki? Gwe wamutta lwaki oŋŋaana ogendawo? Naye nga bakimanyi bwe baligendawo ne batuukawo balinde ebiriddirira nabo. Omuzimu gusoosituka kwogera kwogerera ddala. So ebiwooma bigwa byoja. Kansubire omanyi wetukola sho zino nze muntu akakasa nti sheeno waliwo ensonga lwaki tugikoze era mugikola wabaawo ababa bagenda okuvaamu kye bayiga n'okusumululwa. So nsaba gwe naalabye sheeno osumululwe mu ngeri emu oba enjawulo. Totya ebintu bino byaffe, tubikoleko tulabe. Oyinza okuddaawo n'otazunga eno n'odda eri n'ozunga naye abantu bazunze tebalina kibafunye. Sente zaabwe zikoze eki? Zigenze bannange, sente zigenze. So osobola okwetereza ng'omuntu tumanye wa gye tuva ne gye tosobola kumanya gy'olaga nga tutegedde wa gy'okola ki gy'oba. So sho zino ensonga lwaki tukola ki tuzireeta. Tukusaba osubscribinge ku eno channel olikinge okomentinge. Sho nga bweziti zigenda kuba zijja buli kaseera nga zijja. So mwami Bweza olina ekyo tugamba akatalekeka? Ekikulu ennyo kye mbagamba nti bannaye mbabuulire mutandike. Bw'oba oyagala okubaako w'otuuka luno lugendo lu nga bwe wawaguza ng'oyingira ensi obwomu wabula ku nsi ate n'osangako baganda bo nga gw'oli mwana wakumeka? Wakuna. Kitegeeza buli omu yawaguza lulwe era yajja bubwe. Tandika olugendo lu gy'onoogenda ero ojja sanga baganda bo mikwano gyo abajja okubeera naawe. Gy'onookoma okulinda abantu owedde ffe twekunya nnyo tuyinza obutajja naye genda. Ensi kutandika si kulowooza ku bintu. So ke kakatalekeka abafere bangi bannange. Ennamba ya Mr. Bweza eri awo mu blue. Mukubire oyogere naye oba okubire waliwo abagala okukubira nze nange osobola okunkubira but Mr. Bweza ye namba ebadde mu blue. Maybe nange osobola kuncontactinga on 0701542372. Lwaki oncontactinga? Nti bangi mwagala okunyumyamu nange ku bintu ebirala si bino. Era mbafuna nnyo esi madamu esi yagimpadde. Oli wankubira nga yagala Mr. Bweza automatically njimuwa. Ne waliwo oli nga ga esi nina kyenjagala kunkyaza ko nina kyenjagala okunyumyako oba nina story yange bweti ne bweti. So you can call me okitegeera ne tumanya ne tumaako bye tukola ki tubawa chance okubaako omwala wava okuŋŋamba wano nti oba oyagala okutegeera ensi y'emyoyo somako ebintu byonna obitegeere. Kiba kibi nnyo
n'obeera ku side emu kati womanyako ebyawandiikibwa kati nga wadde wetukola examples oba mugezi nnyo olina okumanya kubanga abo abawandiika ebitabo ebyo myoyo mwoyo so you are welcome tukwaniriza wano ku Atalk with Essie ojje okitegeera so please subscribe abafere bangi nnyo temuferebwa eyo enamba eya Mr. Bweza yagyekwatira ate takuganda mulaba nze wendi takuganda mulaba ebyo bagimba simayi biki tukolere ku simu tebiriwo mukubire you talk kyonna kyemba mutuuseeko it's okay but nsigala nze Nabulime Esther nsigala nze Nabulime omwana ow'ennyonyi ow'emasuliita emasuliita eyo ebika wali owuliddeyo kweyo masuliita bika masuliita kaki waffe essaawa eno wekola ki gyemmanyi naye nizo katenge gye tuli mu kwezi nyiza okwesanga ndi weeyo nga ndi mu Tanzania nga nogendako ebutanzania so webityo webitambula naye nga tubaagala nnyo kansuubire kino olina kyoyizeemu nsaba osumulule so Brian abadde ku kamera we meet next time bye bye